Yes, tukulisayo nate mubako obwo era nkwanirizaako mu kitundu ekinasembayo ekyomunyo live tugenda kitandikira mu bitundu ebyekasese olunaku olwajjo Uganda n'ensi yonna beegasse wamu okwefumitiriza ku kirwadde ekyakawuka akaleeta mukenenya ekirwadde ekya siriimu eno ekasese obusinga bwa Lwenzururu era omusinga Charles Wesley Mumbere yasinkanya abantu be n'okwongera okukubiriza abavubuka okwetangira ekirwadde kino ekya mukenenya babiri bakalaba bakole ensonga ez'enjawulo ezitwala mu maaso okusinga ate okunonooza Nawokero ono. Wabalese obweraliikirivu mu kitundu eky'ekasese oluvannyuma lw'okuba nti ekirwadde kya mukenenya ate kyeyongedde naddala wano mu ggombolola y'e Busongola ab'ebyobulamu bagenze maaso ne bategeeza nga ate abavubuka ensangi zino mu bagenze maaso n'okwesulubabba enteekateeka zaateekeddwawo gavumenti ey'okulwanyisa ekirwadde kino era ensonga lwaki omuwendo gweyongera buli lukya. Abakulembeze naddala mu town council y'e Kabatonda mu mambuka ga Busongola bano bagenze maaso n'okutya nti ekirwadde kino kyeyongedde ne gye buli eno ng'omuwendo gweyongedde waggulu nnyo okusinziira ku atale ebyobulamu wano ku ddwaliro lya Kabatonda Tulyamuhuza Onesmus ono ategeezezza nga mu kaseera kano abantu abasoba mu bina bagenze maaso n'okusiigibwa mu bbanga lya mwaka gumu. HIV. I'm 10 years old in this facility. By the time I came, we had no HIV. It was low, but yes, I have been around 450 patients of HIV. So we are worried what is happening. The Maponjo used to be well-disciplined people. HIV was low. When we went to the health center, we were told that we have over 500 cases here, and this is a very big number. So I think the issue of sensitization, talking to young people, because when we asked the medical worker, he told us most of these people are the youth, people who are very young, and I think we are not doing enough in terms of sensitizing them, but indeed it is a very big problem that we must all tackle. Mukwogerako n'abamu ku bakuumi bwakabaka wa Lwenzururu Ethioka Francis wano wasinzidde n'ekubira enduulu n'ategeeza abavubuka nate okubanga bakyusa enneeyisa yaabwe basigaze obulamu. The youth, they should be remarkably able to distinguish between the morals which can help society and those bad ones to be put outside. And specifically said taking a lot of alcohol, opium, cocaine, and any other behaviors that are not right with society, that are repugnant to society, like homosexuality and any other that do not work with the culture of Banyarwenzururu. Kinajjukira nti omusinga Charles Wesley Mumbere avudde mabega era nga asaba abavubuka okukyusa enneeyisa yaabwe oba sinnakingi ebigambo by'okwegatta babe nga babiyimiriza. Kabinyiswa ekya nga kongeresi padala eyi itagiri yayikwahalya mukulu waayo akanyirangira ati two mu kipindi kino isirimu ya buli kanya. And actually, the highest percentage y'abantu bali mu kipindi kino isirimu gisanyisa. Bano asamalera iwatunga deadly disease ngai siri yatunga omubatsi omusinga era agenda maaso n'alabula byansusa abavubuka naddala mu kitundu eky'e Busongola abagenze maaso n'okwetanira omuze ogw'okusinira omukwano gw'ebikukujju. Ono agamba nti emize nga gino tegikkirizibwa. President Museveni mwalenda kanambi okutulaye ite homosexuality ekeliigibwa ne promoting sexuality ahambawe bibebiti mutunanga boyo kirere tukaze kitwala eribe kutina kyetu esangana ye yakanwana kusekana kubugaleka kasona sote sona sosona obundi mwana obugali kanga yakesya na mwenzi wa mwaka cha preve bo ndeka kakalaya kusinga kwetu edini dongo kubuka masitole kukayiwa ekyango okolumite angakola ekasambo kwende ngokolo ekembe nete angakola embaye ekasambo kwende embaye umuntu kahumundi kuwatikolo asimukolo ekyo kyalonda lwa. Eggulu lino likusakiddwa Gerald Tumusiime ku Russell TV Omunyo.